Ekisookera ddala kyekigambo eky'abantu okuvayo okugamba nti Bobi Wine alina abantu abamulonze miliyoni 6 okwesimbawo. Obwo bulimba buyaaye bufere. Bulimba buyaaye bufere. Bobi Wine talina gy'abajja miliyoni 6. Talina gy'abajja miliyoni 6. Nzize mbagamba okumala ebbanga ddene nti Bobi Wine tayinza na kuweza abantu miliyoni 4 mu kalulu akagenda okubeerawo 221. Tasobola kuweza n'abantu miliyoni 3 mu kalulu akagenda okubeerawo 221. Bobi Wine tagenda kutukana mu makati ag'obululu n'ettutumu erya Dr. Besigye lyafuna. Oktegera. So obwo bulimba njala kugamba nti Mwami Museveni ebyalo mu Uganda biri 7,000 buli kyalo Mwami Museveni alinako abantu 33 abantu 33. Mwami Museveni atandika akalulu ng'olwedde alina miliyoni 2 ez'abantu. Atandika akalulu ng'alina miliyoni 2. Njala kubalaga nti Bobi Wine abalimba eyo project nga mugendo bagamba si yakutwala bukulembeze kintu kye kirala nnyo. Mwami Museveni alina majority ey'abantu abayitibwa the Pentecostals abalokole mu ggwanga lya Uganda. Abalokole bwe baba nga bali miliyoni 2 abalonda mu ggwanga lya Uganda. Njagala kugamba nti miliyoni 1,800 bonna balonda Mwami Museveni. Akalu bagenda Mwami Museveni. Teri mulokole asobola kweliraanya Bobi Wine, oyo taliyo. Kubanga abantu abawagira Bobi Wine bafuddeyo ne beerangirira nti bo balusifa. Abalokole omulimu gwabwe omukulu kugoba mizimu ne Lusifa waakwo. Lusifa yasuulibwa okuva mu ggulu n'agwa wansi ne bamalayika abalala. Gyegyo emizimu egitawaanya abantu abalokole gye bagoba enkya n'eggulo. Kakati penge bwe yavaayo n'agamba nti nze campaign agent wa Bobi Wine, nze mwogezi wa Bobi Wine, neeyita Lusifa, nze Lusifa. Abalokole awo we baafiira ku Bobi Wine. Era abamu bwe njogera nabo baŋŋambira ddala nti basajja ebivula oli musajja. Oyo omusajja tumutya kutuvuma n'ekyamazima tewali ayinza kumuwa akalulu. Bapasita bangi si bonna muyinza okubayo abamwagala. Bapasita bangi teri ayinza kuwa Bobi Wine. Kakati awo Museveni n'agenda mu miliyoni 3,800. Regions eziwagira Mwami Museveni kati kankubulire Kabale, the greater Kabale. Bobi Wine talinaayo wadde obululu 10. Kabale tebamanyi kye bayita people power. Njagala mumbuulire mwe bannayuganda abali ebweru, muli mu America, muli Canada, muli London, muli Germany, muli France, muli Norway, Denmark, Sweden, muli Saudi Arabia, muli Dubai, South Africa. Mumbuulire abantu bameka abagenda okwesimbawo ku tiketi ya NUP mu Greater Kabale. Mubambulire eyo Dr. Besigye gy'ava. Mubambulire eyo Oweekitiibwa Mama Mbabazi gy'ava. Mubambulire eyo Jeno Tumukunde gy'ava. Mubambulire eyo Oweekitiibwa Prime Minister Ruhakana Rugunda gy'ava. Mubambulire abanupu bameka abagenda okwesimbawo. Teri n'omu mu Kabale, teri n'omu. Wali abavubuka balinga 6 bisi bali bankubira essimu nga banga batwala otuyambe otukonekitinge ku Mwami Museveni. Bino ebya Bobi Wine tetumulabako. Eno teri na ba agent be tubale tumuwagira buwagizi. Teri na office nga baagala mbayambe bakyuke badde mu NRM. Teri. Mwami Museveni agenda kuliisa buti. Bobi Wine alina kulimba bantu miliyoni 6 nga